butereevu ku ssaawa eno munnange tugguse gwe awuliriza wano ku Uganda at large. Birungi si birungi kubanga bebi anyuluddwa mu kabuyonjo ate munnange engo erumbye ekyalo. Mao bw'atyo ategeezezza Museveni tagenda munnange kumuleka polisi kubeera nga ayingirira ebya poliisi bond, ate n'abasomesa nabo munnange babeera kwekalakaasa. Abasomesa aba arts balangidde kye bazzaako singa bagenda okubeera nga babongeza omusaala. Ebya Aaron looya wa Besigye munnange nabyo bigenda mu maaso. Abamu tebamanyi concept ekitegeeza kiddala kyeyagambye omusirikale mu kkooti ekyavuddeko embererezi, ate munnange Dajjoli Ennyonyi naye bw'atyo akakasizza nti ebigenda mu maaso mu kkooti martial si birungi yadde n'akamu. Uganda Law Society Ssebakadde naye awera ate munnange okukosa n'okubeera nti bannayuganda nabo bino babiraba batya ebya Aaron Kiiza. Mu ggwanga erya Sudan, US emaze okulangirira genocide era munnange omukulembeze wa RSF ye bwe bati bamutaddeko sanctions. Bannakawempe baguddemu ekyekango oluvannyuma lwa yaaya housemaid okusuula omwana we mu kabuyonjo, era munnange enjega eno ereetedde abantu okwenyika emitima. Maid amanyikiddwako amannya nga Maureen ayina embabazi akwatiddwa poliisi oluvannyuma munnange olw'okusuula omwana we mu pit latrine. Omwana asobodde okubeera ng'ataasibwa era Uganda Police Rescue Team yakoze omulimu gw'amaanyi okusobola okunyulula omwana ono mu kabuyonjo. Ayina embabazi abadde yakazaala munnange kigambibwa okuba nti bw'atyo yeesuddemu akambayaaya n'akasuka omwana we mu kabuyonjo mu mbeera etategeerekeka. Ab'ebyo biyinza munnange bw'atyo baatemezeddwako nga abantu bamaze okulaba nga baleka waliwo ekitali kituufu, era poliisi bw'etyo najja bukubirire bamaze okubeera nga babagulizibwako era okukakkana munnange nga rescue team esobodde okubeera nga enyulula omwana ono mu kabuyonjo. Okusinziira ku mawulire agava saidi zeeyo bagamba nti ttiimu munnange bw'etyo yakoze omulimu ogw'amaanyi okusobola okuggyayo omwana ono abadde yakazaalibwa bebi. Bamusanze mu mbeera mbi era munnange okukakkana nga bamututte mu kalwaliro akaddirira okusobola okufuna obujjanjabi busookerwako. Kakati munnange amawulire gano ag'entiisa, abantu bangi munnange nga tebakkiriza muntu kubeera nti azadde omwana ate n'amukasuka mu kabuyonjo newankubadde kyali kibaddewo. Bayo tebasuubira nti ate munnange omuntu ayinza okukola ekikolwa eky'ettima ekifaanaganako bwe kityo ku mulirwanaawo omuntu gwe babadde bamanyi. Kale munnange poliisi yalonzalonzezza bw'etyo n'ekwata ayina embabazi essaawa eno ali mu nkomyo era nga bali mu kumubuuza akana n'akataano ku ki ekyamuviiriddeko okubeera ng'asuula omwana gwe yali yakazaala mu kabuyonjo. Bwe batyo bagezaako nga bapoliisi okuba nti nno batunuulira ensonga eno ku ki ekyaviiriddeko omwana ono okubeera ng'asuula akana ke yali yakazaala, era nga baagala okumanya nti ddala waabaddewo omuntu yenna eyamuyambyeko oba yakikoze yekka, kubanga n'ekyo nakyo kiyinza okuba nga munnange nakyo kiri awo nti gundi yampadde amagezi okubeera ng'ate omwana mmweggyako. Ye poliisi ekyakola okunoonyereza omwana bakyamulabirira naye nga kigambibwa okuba nti tali mu mbeera nnungi yadde n'akamu. Okutya kw'amaanyi mu bitundu eby'emukono ekira wamu ne Wakiso, anti munnange wango ekisolo ekiteebereza okubeera wangu bwe kityo munnange kyasazeeko dda ebitundu ebyo. Era muganda wange ebitundu bino omuli n'eby'omu Kampala wano, anti wangu munnange oyinza okwebuuza nti engo etambula etya munnange ng'esobola okubeera nga esula mpigi naye ng'ate eriira Masaka nga gyeriira n'ekomawo empigi nga gyesula. Kakati munnange ebitundu bino eby'emukono Kira, Wakiso, Kayunga bonna munnange bwe batyo
abantu bali mu kutya olw'ekisolo ekiteebereza okubeera wangu, era nga kino munnange bwe kityo kibadde nga kyegiriisa mu bitundu ebyo okukigasse n'okubeera nti kiridde ebisolo ebiwerako ebikuumibwa ewaka, era kiteeberezebwa okuba nti oba oli awo kyatoloka mu kifo ewakuumirwa ebisolo oba mu national park mu kifo ekifaanaganako bwe kityo, naye nga ebisolo ebikuumibwa ewaka muganda wange kibikakkanako ne kibibwebwena mu ngeri ey'entiisa. Kakati olwo ente, embizzi, embuzi byonna muganda wange basanga bibwebweneddwa, ate nga abatuuze bakakasa si babbi. Ebintu ebiriiriddwa ekisolo katugeze empologoma oba engo bibeera birabika. Bano nno munnange batukakasizza abatuuze bali mu kira nga bagamba nti ekisolo kino ekiteeberezebwa okubeera engo kibadde kitambula mu kitundu kyabwe era nga kikola obulumbaganyi wamu n'okwonoona mu ngeri y'okulya embuzi, embizzi n'ente wiikisi 2 ndowooza ezaakayita emabega, era nga bano bagamba nti wiikisi nga 2 ekisolo kino okubeera nti kibadde kitambula, embuzi, endiga, ente byonna bibadde biriibwa. Kati nno bakuba omulanga eri Uganda Wildlife Authority wamu ne security agencies okubeera nga bajja batunule mu nsonga eno basobole okubeera nga bajjawo ekisolo kino ekiteeberezebwa okubeera engo bannange, kubanga kiyinza ate okuva ku bisolo ne kikkakkana ku bantu ne kirya abantu tebakyali seefu mu bitundu ebyo. Nkugambye nti goyinza munnange okuwulira b'emikono nga bakaaba, kumbe n'olwakiso eno naawe engo jja gisanga golooze nti nawulirako nga bagamba nti n'emikono waliyo engo, kumbe engo y'emu. Kale munnange bwetyo etandise okubeera nga eri ebintu by'abantu, era abantu beeraliikirivu nnyo mu communities ezo, kubanga ebisolo newankubadde nga kati byetandikiddeko, naye munnange eyinza okukyusaamuuko bwetyo neeyagala eno ne ku musaayi gw'omuntu. Robert Mao avuddeyo munnange n'alaga obwennyamivu ku bigambo bya Museveni eby'okuweera poliisi bondi, era bw'atyo n'alayira okuba nti agenda kubaako kyakolawo mu kuwa amagezi oba okuwabula. Tugambe nti mukulu munne kisooka amusingira ddala obukulu, ate n'ekirala Museveni tawabulwa. Kakati munnange Minister of Justice and Constitutional Affairs era nga ono akola nga President wa Democratic Party Robert Mao bw'atyo munnange ayanukudde ku bigambo ebyayogeddwa John Museveni gye buvuddeko bwe yalangiridde ku pulaani ze ez'okubaaninga oba okuweera police bond eri ba suspect. Robert Mao alayidde okubeera ng'agenda kwengeejinga John Museveni ku nsonga ezikwatagana ku nsonga eya police bond, agamba nti amuwe appropriate guidance. Museveni nga ayogera mu bubaka bwe obw'okuggalawo omwaka n'okuggulawo omwaka 2025 bw'atyo yalangirira nga bw'alina ebigendererwa okuwa ebiragiro eri ba police officers okulekerawo okuwa police bond eri ba suspects, era bakendeeze ne kukubeera nga bawa court bail abantu kweyimirirwa mu kooti. Ekyo nakyo munnange kikendeezebweko. Kakati munnange okuva lweyogera ekintu ekyo abantu bangi baavaayo ne boogera mu ngeri y'obutakkaanya ne John Museveni nga beewuunya nti omuntu ng'agenda kuba ate alinyiridde eddembe ly'obuntu erimuweebwa mu ssemateeka w'eggwanga lino. Kakati munnange lunaku lwakubiri Democratic Party President bw'atyo Robert Mao wali ku Balintuma Road ku kitebe kyabwe nga aba DP yannyonnyodde n'agamba nti Museveni byayogedde ye munnange abirabanga reflection eya personal sentiments okusinga munnange government policy, nti abirabanga ye munnange ebintu Museveni byayogera nga alinga agendera ku ndowooza ezize okusinga ate ennambika y'amateeka oba gavumenti bwe yandibadde etambuzibwa. Kakati munnange annyonnyola agamba nti police bond ekola omulimu munene nnyo mu judicial system,
era agamba nti omutemwa mwa police bond kitegeeza nti already fayiro ye bali mu giprocessinga, era agamba nti kirabika General Museveni kino akitunuulira mu kadirisa akalala akaba victims ye kyatunuulire kyokka, era agamba nti Museveni bino bye yayogedde mu birabe ng'okugereesa obugereesa temubitwala ng'ebiri siriyasi, era munnange n'agamba nti ebyo kiba kitegeeza nti birinnyirira eddembe ly'obuntu wamu n'okubeera nti bityoboola amateeka, tuba tutambulira ku mateeka. Kale bw'ati agenda kuba amuwa amagezi, agenda mu advisinga amuwabule mu ngeri yonna. Mao era bw'atyo n'ayongera okubeera nga agamba nti police bond wamu ne court bail bino biri mu constitution, birambikiddwa bulungi mu constitution ya Uganda. Ssemateeka wa Uganda abirambika bulungi nnyo, era munnange birina okutwalibwa nga fundamental rights for all citizens. UNATU emaze okulabula General Museveni, era munnange ne bamulaga biki bye bagenda okubeera nga bakkiriza ne batagenda kubeera nga bakkiriza. Kakati Uganda National Teachers Union bwetyo emaze okubeera nga ekola ennongoosereza mu bye baali basoose okubeera nga balemerako mu ngeri y'okubanja okubongeza ku musaala abasomesa arts. Kakati bwe batyo ne babeera nga basazeewo kale bakkirize okubeera nga bakkiriza marginal increases mu upcoming national budget, era nga bagamba nti kale ekyo bwe kito kyawukanako ku kye baali basoose okubeera nga balemerako oluvannyuma lw'okubeera nti gavumenti munnange bwetu esuubiza n'etatuukiriza, era nga baagala muganda wange gaapu eriwo ennene wakati w'abasomesa ba saayansi ku musaala gwe bafuna n'abo aba arts gukendeere. Okusinziira ku UNATU Secretary General Philbert Baguma agamba nti ba art teachers munnange bakyafuna akasente katono nnyo okusinga aba saayansi abe basomesa nabo. Bano munnange nga baabongeza 300% salary increase 2022. Kakati bagamba nti pay gap eno ereeseewo obunkenke obw'amaanyi mu Uganda's education sector. Bwe batyo nga bagamba nti ba art teachers bwe batyo munnange bo bafuna asinga okufuna sente nnyingi, kigambibwa okuba nti afuna emitwalo 49 684 shillings buli mwezi ku primary level. Oba qualification ki oba olina degree oba ki, ezo z'ofuna. Kaakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo bagamba nti akasente ako kaba katono nnyo, era kyavaako n'okwekubeera nga beekalakaasa 2022 strike ezaggwa nga gavumenti emaze okubeera nga munnange ate bakkakkanya. General Museveni bw'atyo yali abasuubiza okubeera nga babongerako kasente, naye munnange implementation oba okutuukiriza ne kulabika nga kubaleetedde okukandaalirira kumpi myaka 2 nga balindiridde. Kakati munnange bagamba nti ba primary classroom instructors wamu ne ba secondary arts teachers bwe bati munnange ne babeera nga beesanze nga bali mu buzibu, tebafuna kasente. Kiruma nnyo okubeera ng'okimanyi nti munnaafuna ssente eziri mu miliyoni 4, ng'oli eno ofuna obusente butono nnyo. Bagamba nti aba secondary aba degree bano bafuna emitwalo 9,688 mu shillings, ate nga ba diploma bafuna emitwalo 74 n'ekitundu. Era munnange ekirabika nti nabo okusobola okwetuusaako ebyetaago muganda wange basimba akago. Kati ministry y'ebyenjigiriza mu budget framework paper yayo 2025-2026 bano bagamba nti bagenda kuba batunuulira initiatives endala omuli new university operation, new school construction ne sports facility development, okwongeza emisaala gy'abasomesa kuno kusigala munnange nga tekutunuuliddwa muki
areas 8 ze batunuulidde. Gye buvuddeko mu nteesaganya abayunato baali basazeewo nga balese ekiteeso nti ebbiliyoni oba obuwumbi 95 obuliwo gavumenti bwe yateekawo mu nnyongereza ku misaala gy'abasomesa nti babugabanye mu basomesa bonna abali 16,000 nga kitegeeza nti buli musomesa ajja kuba yeeyongerwako akasente 46,800. Ekyo Gen. Museveni n'akigaana ng'agamba nti ekyo muganda wange tekigenda kumalawo bizibu bya misaala, waakiri kaaweeko abasayansi ababwe bali bakute oba bano aba arts balijja oluvannyuma be bamanyi. Jjukira nti Gen. Museveni ebya arts ebyo yagamba tabyagalirako ddala yadde n'akamu. Olulimi olukozesebwa mu kkooti abantu nga beebuuza ddala. Looya wa Besigye Aaron Kiiza just okwogera obwogezi mu kkooti kyekiyinza okuba nga kyekyamuleetedde okubeera nga bamusiba emyezi 9. Boogera ku contempt of court. Kitegeeza ki ekyo? Kiki ddala kye yayogedde kye batwala nga contempt of court? Ye contempt of court kitegeeza ki? Abantu nga beebuuza. John Ssenyonyi naye bw'atyo yavuddeyo n'avumirira ekyakoleddwa ku Aaron Kiiza. Waliwo abakiwagira ba political analyst abamu bagamba nti ye kyamugwanidde, naye munnange ebyabadde mu Makindye General Court Marshal twalabye looya wa Dr. Kizza Besigye bwe batyo munnange nga bamuteeka mu kaguli era okukakkana nga ate tebamusayidde emyezi 9. Bino nno newankubadde nga munnange twabyogeddeko dda, naye kigambibwa okuba nti ebigambo bye yakozesezza ebyavuddeko akabasa yabadde agamba omusirikale nti nviira, get out of my way, I need to proceed, neetaaga okweyongerayo, I am a lawyer, ndi lawyer, like it or not, yagalagaana, I have to go there, nina okugenda wali. Kiba kitegeeza nti yabadde alinako bwamugaana okubeera nti agenda, era ng'eno yabadde ttiimu ey'abalooya we babadde batudde abawolereza Dr. Kizza Besigye. Kakati Aaron Kiiza yabadde alina okubeera nga agenda okutuula wamu nabo. Kati olwo omusirikale owa kkooti ng'amugaana okubeera ng'agendayo. Kati munnange awo we baatandikidde era okukakkana Aaron Kiiza ng'omusirikale amaze okubeera ng'amugaana okugenda okweyongerayo okusala awo we yabadde amugaana okusala, ye n'agezaako okubeera ndowooza akozesa ekifuba omusirikale okukakkana ng'amuwalaawala paka mu kaguli omwabadde ba Dr. Kizza Besigye ng'amuggaliramu beera eyo. Era munnange okukakkana nga abasirikale bazze bwe bati ne bamukwata ne bamugya mu courtroom ne bamutwala mu kifo ekirala okubeera nga kitegeerekeka. Kakati awo munnange ne tusigaza ebibuuzo kubanga batugamba nti contempt of court omuntu bwe yadambuuza bannange. Kakati ekyo kitegeeza ki? Nganze sikitegeera. Kakati waliwo gwe bata Godwin Toko yabadde agezaako kunnyonnyola contempt of court era yaviiriddeko obagwa musango Aaron Kiiza, Dr. wa Kizza Besigye bwe yazizza kuba amusayidde emyezi 9 okubeera ng'asibwa. Kati looya ono Godwin Toko atugamba ku mukutu gwe gwa X okusinziira byadde annyonnyola nti okusinziira ku kye bayita contempt of court, agamba kino kiri oba eno musango oguli awo gutategeerekeka bulungi, oguli complicated. Agamba nti gwetaaga okunnyonnyola okungi ennyo kubanga agamba nti gyegimu ku misango emitono ennyo egitannyonnyola bulungi ennyo mu constitution eya Uganda, naddala mu article 28 akawaayiro ako 12. Kakati annyonnyola agamba nti mu nsonga eno ya contempt of court nti ssemateeka agamba nti teri muntu agenda kuvunaanibwa kugamba kino kutwalibwa ng'omusango okuleka mpozzi
nga omusango gwakoze gunnyonnyolwa bulungi nnyo era ekibonerezo nga kirambikiddwa mu mateeka. Ekibonerezo nga kirambikiddwa mu mateeka naye teri muntu agenda kuvunaanibwa musango ogwo gwa contempt of court. Naye mu guno omusango mulimu ki? Agamba nti okuleka emisango emirala gyonna guno omusango gwa contempt gusobola okunnyonnyolwa nga kugamba singa omuntu mu kooti katugeze oba essimu ye evuga mu kooti, ayambala enkoofiira mu kooti, oba nga ayogedde mu kooti katugeze n'oyisamu eddoboozi ng'oba obadde oyogera n'omuntu ebiteetaagisa ng'olinga akyankalanya ekkooti, okutambula ng'okola noise katugeze okuutakuuta engatte, ebintu ebifaanagana bwe bityo. Waliwo abantu abawalula engatte bwe batyo mu kkooti, kati ebintu ng'ebyo bibannyonnyola nga contempt of court. Naye ye agamba nti teri muntu ayinza kubeera ng'avunaanibwa omusango oba ng'asalirwa kati bwe bamuwadde ekibonerezo ky'emyezi 9 okuleka mpozzi nga omusango gwazizza gulambikiddwa mu ssemateeka nti akoze kino, then etteeka ligamba avunaanibwe bw'ati. Kati okusinziira ku ttoko agamba nti olw'okuba nti nno ennyinyonnyola eyo tematiza bulungi nnyo, kiba kitegeeza nti looya Aaron okubeera ng'asibwa, kiba kitegeeza nti kooti eba yasazeewo mu mancuulo era avumirirwa emyezi 9 egyo Aaron gye yasibiddwa. Agamba nti kino kiba kitegeeza nti kulinnyirira legal system, abuse of legal system, kwegamba kufeebya legal system. Era agamba nti kiba kitegeeza nti n'etteeka babeera balikase okulibendinga basobole okubeera nga bavunaaniramu omuntu nga Aaron Kiiza olw'ekyo kye bagamba kye yakoze. Katugeze oba okwogera n'omusirikale bw'atyo tirikampitewo kubanga nina kutuula wali, kubanga oyabadde alaga okutuula era weewabadde balooya ababadde bawolereza Dr. Kizza Besigye, ate ng'ekituufu yabadde abalina okubeera nga atuula. Kati omusirikale omugaana okugendayo, kiba kitegeeza nti n'omusirikale naye kennyini abanga ate era ali mu contempt of court, aba ali mu musango ogwo oba ogw'okukyankalanya, kubanga mu mateeka tewaliiwo tteeka ligana looya agenda kutuula wali balooya banne, kubanga balina kosaidi we balina okubeera nga batuula. Leader of Opposition Joel Ssennyonyi yagamba nti okusoomozebwa okuliwo oba okusoomoza okuliwo mu kkooti ey'amagye General Court Martial nti eno bakola bo kye baagala kibasanyusa, tebagoberera mateeka yadde n'akamu. Newankubadde guli gutyo naye ate eriyo bannayuganda abamu abagamba nti kkooti kye yasazeewo kyekyo era kyagwanidde okubeera nga kituusibwa ku Aaron Kiiza. Waliwo a political analyst ayitibwa Michael Katungi yagambye nti lwaki omusajja ono alowooza nti ye alina obwannantagambwako bwonna mu nsi eno era nga tasobola kubeera challenged. Yagamba nti okubeera n'empisa mu tribunal kikukositinga ki? Tasobola kubeera nga ayisaawo ensonga ze oba okubeera nga awoza omusango nga tali hostile, nga taddeewo mbeera ya attention ya media. Era agamba nti bino yabikola emyaka egiyise emabega, naye kimuyambye eki? Kitegeeza nti munnange abeera alina okubeera nga avunaanibwa oba nga akomebwako, aleme kubeera nga yeeyongerayo n'obwannantagambwako, okusinziira ku political analyst Michael Katungi. Amawulire tulina mangi nnyo era essaawa eno katusoke tukomaawo ate munnange tusinkane mu mboozi yaffe eddako wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo akuume.